Yes, alright mukwano gwange nkwanirizaako nnyo oyo najja osinza okuba ng'otuwuliriza era nkutegeeza nti nno weebale kwekumira ku mayengo gano. Kaakati tubadde tukyali awo birungi si birungi eri mu ggwanga erya DRC ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ebintu si birungi mu ggwanga erya DRC. Abayeekera abamanyikiddwa ng'akabinja kano aka M23 bavuddeyo ne beewaana era ne balangirira. Ku mulundi guno ki kye bakoze ng'omukwano gwange ali eyampuliriza? Kutegeeza nti oli ku UG Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza ng'era okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Weebale kwekuumira ku mayengo gano ggwe ali eyo e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, abali South Africa, abali Kati Oman, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ggwe ayagala otweyungako kutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako obeere ng'ofollowinga byonna byonna ebigenda mu maaso ku channel eno ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati eggwanga erya DRC liri mu ntiisa, liri mu kikangabwa ggwe mukwano gwange, naddala mu bitundu byakyo eby'enjawulo. Abayeekera baamaze ne basalako ttawuni gye badde tebasuubira nti nno bayinza oggikapukyalinga. Baawambye amatwale DRC gebadde tesuubira, gebadde terina mu pulaani na mu nteekateeka kuba nti abayeekera bano ab'akabinja aka M23 bayinza okuba n'obuvumu oba ne strategy esobola okuba ng'ewamba ebibuga ebyo. Kitegeerekese nti akatawuni oba ekibuga ekimanyikiddwa nga Masisi ekirokeetinze ekyesusse mayiro 80 kilometers eri mu mambuka ga Goma, mu kibuga Goma eri mu DRC. Kino nno nga kye kibuga ekikulu okuva eri mu North Kivu. Kigambibwa nti nno abayeekera kino kibadde bataddeko tensioni era omwezi oguwedde buli muntu yali atadde focus ku kibuga ekyo mu matwalo ago nga bamanyi nti abayeekera amaaso gaabwe gatunuulidde ekyo eri mu mambuka ga Kivu. Naye engeri ebintu gye byazzeemu naffe byatwewuunyisizza nnyo mukwano gwange gwali eyo eyeekomera ku UG Update TV. Mu January w'omwezi guno, mu January w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 4 territory emanyikiddwa nga Masisi, territory emanyikiddwa oba amatwala agamanyikiddwa nga Masisi wenjogerera gali mu mikono gya M23, gali mu mikono gy'akabinja k'abayeekera kano akamanyikiddwa nga M23 era nga be balina control, be batwala control ekibuga kino, be balina control mu katale ssaako ne Masisi eri mu northern mambuka ga Kivu. Era bwe njogerera ebiri mu territory eyo ebyayo si birungi ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nyongera okutegeeza ggwe agala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo teweerabira koona mukadde. Jjukira nti nno katale kibadde kimanyikiddwa nga ekitwala omulimu ogw'amaanyi ennyo okubanga bateekayo defensive point eri mu Bakongo mu Congolese naddala abayeekera bano Abakongo, amagye gw'Abakongo nga kitale be bateekayo yeetwalibwanga point of defense era nga be bagezaako okuba nga baprotectinga okwakisesinga okuyingira mu Masisi. Era kitegeeza nti eno Masisi ye administration capital
oba tukiyite administrative ekibuga ekijjuddemu tugambe byabufuzi, ministries zonna administration zonna zibadde zisentalinga mu territory ezo. Era y'ensonga lwaki Katale ebadde esaavinga bwezigumbirire okulaba ng'ewa ekibuga kino oba territory eno obukuumi abayeekera ba M23 obutaba na access kuyingira matwalo ago. Naye okulangirira kuvuddeyo olunaku olwokutaano nga lwe lunaku olwaleero, ekiro ky'olwaleero, ng'akabinja ka M23 kavuddeyo n'omwogerezi waako ayitibwa Willy Ngoma. Willy Ngoma agamba ekibuga kati kissa mu Kagwa Liberation, era n'agamba force ye eleese heavy, ebadde eri heavy, ne basobola okubanga bawamba amatwale gano. Okusinziira ku bigenda maaso ku mwogezi w'akabinja kano amanyikiddwa nga Willy Ngoma agamba nti nno amagye ga Congo tugasuuzizza amisyo zaago, ebyokulwanyisa byago n'ebintu bingi nnyo bye bakozesa mu lutalo, saako n'okuwamba ebyalo ebiriraanyeewo. Kati era wenjogerera babulayo kilometers ntono nnyo. Kigambibwa nti nno okusinziira we bali, era gwe abadde atradingira mu ggwanga erya DRC, babuzaayo kilometers 100 okusobola okulaba nga basalako ekitundu ekibayita Butembo. Babuzaayo kilometers 100. Era bavuddeyo ne beewaana mu nneewaana ey'ekitalo. Jjukira n'agamba nti akabinja kano aka M23 kavujjirirwamu ne gavumenti y'e Rwanda. Amagye g'e Rwanda ge gasapootinga akabinja kano aka M23 kagende mu maaso n'okuba nga kawamba amatwale mu ggwanga erya DRC. Newankubadde amawulire gaavaayo nga galaga nga abakulembeze baffe wano mu Uganda abamu nabo abeenyigira mu mulimu ogw'okufacilitatinga akabinja kano aka M23 okusobola okuba nga kagenda mu maaso n'okutugomya abantu mu ggwanga erya Congo. Era kiba kitegeeza nti nno entalo, obulamu bw'abantu, amayumba g'abantu, abantu basenguse amayumba gaabwe ne bagaabulira oluvannyuma lw'akayinja kabayeekera okusalako ekitundu ekyo Katale saako ne Masiisi. Era amayumba bagaamuse ng'omukwano gwange ali eyo wampuliriza. Nkutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo ebyo n'ebirala tugenda kuba nga tukuleetera information omulala tukubuulire ate ki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC. Gw'ayagala otweyunga kukkira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.